Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'okwegatta ku channel yaffe. Olunaku lwa leero njagala tutunuulire omwetango guno ogwo guyitibwa omwetango nga bw'ogulaba. Emyetango oba omwetango ogwo gulimu ebika, mulimu oguba n'obukoola obutini ennyo kale okutwaliza ewamu omwetango gulina famire ng'ewerako, naye okusinga mu Uganda tulina omwetango gwa mirundi ndowooza ng'esatu ku ebiri ne tutunuulire gwonna tegulina njawulo naddala oguli mu Uganda. Gukola kyekimu. Kati olunaku olwo njagala tutunuulire omwetango ogwo. Omwetango ogwo kusookera ddala ddagala, ly'eddagala litasaanye kubula waka. Omwetango tegusaanye kubula waka olw'ensonga nti omwetango ogwo guyamba nnyo. Guyamba omwami ne guyamba n'omukyala wamu n'omwana omuto. Ekisookera ddala omwetango ogwo tugeze ng'obadde ova mu kkomera oba ova mu loogi, mu bifo ebyo ebitali birungi, osobola okukwata omwetango ogwo n'ogattamu ebbombo n'akambula n'obiyengera wamu n'obeera ng'onaabako gw'ava mu kkomera. Kigenda kuba kirungi nnyo. Omwetango ogwo mulungi okugunaabako ng'obadde ova mu bifo bwe bityo. Ekintu ekirala, omwetango ogwo mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa g'omu bulago oba amabwa g'omu kamwa. Ofuna bulungi nga bw'ogulaba n'oguyengera mu ngalo nga bw'olaba, n'ossaako omunnyo nga mutini, ossaako otunnyo nga tutini n'ogugayiza mu kamwa n'obeera ng'omira amazzi ago g'ogayizza mu mwetango ogwo. Guba gujja kuyamba bulungi nnyo okubeera ng'owona amabwa ago agabeera mu bulago oba mu kamwa. Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala, omwetango ogwo mulungi nnyo. Tugeze omwami ova mu bwenzi ate waka olinayo omwana omuto, oba ggwe omukyala ng'ova mu bwenzi ng'ate waka olinayo omwana omuto. Kati bw'oba tonnaba kuyingira mu nnyumba nga tonnakwata ku mwana oyo, sooka weeyisa omwetango ogwo ku mubiri gwo wamu ne mu ngalo. Onoga obukoola n'obuyengera mu ngalo n'oweesiiga omubiri gwo gwonna, oba n'oguyengera mu bbaafu n'obeera ng'ogunaabako. Kijja kuba kikuyamba obutasobya mwana wo. Oba osobola okuddira omwetango ogwo n'ogugatta n'eddagala lye bayita akeeyeeyo. Akeeyeeyo era akabeera mu luggya ke bayita akakumirizi, nako kalungi nnyo. Osobola obigatta wamu n'obiyengera wamu n'obeera ng'obinaabako nga tonnayingira mu nnyumba ng'obadde ova mu bwenzi oleme kusobya mwana oyo. Kijja kuba kirungi nnyo. Ate era n'ekintu ekirala, omwana singa aba alina obusobyo ng'abadde asobye, osobola okuddira omwetango ogwo n'oguyengera mu bbaafu bulungi, n'ofuna n'eggi ly'enkoko lyonna n'olikubira mu mazzi ago n'obeera ng'onaaza omwana oyo omubiri gwonna. Kijja kuba kirungi nnyo. Gwegwo gwe bayita omwetango. Gulina emigaso mingi nga bwe mukiwulira. Katukome awo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde ngubalage baguyita omwetango. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala, likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.